mbaniriza mu programu yaffe ManyaKyoliExtra. ManyaKyoliExtra tutunuulira ensonga mu ngeri ey'obuziba oba okugenda ewala nga twetegereza ebintu eby'enjawulo. Ng'ekiruubiriro kya programu eno kwe kugezaako okusitula bannaffe tusobole okusitukira awamu, naye ng'ekisinga tufuna okumanya, okutegeera n'amagezi. Mujjukira nti abazungu baayogera enjogera, baagereesa, naye okugereesa okwo nze ndowooza nti baali batumanyiira. Baagamba nti if you want to hide knowledge from a black person, put it in a book. Bw'oba oyagala okukweka amagezi oba okumanya n'okutegeera okuva eri omuntu omuddugavu, uteeke mu kitabo. Amazima gali nti tetusoma, abantu bangi tebasoma, era naawe gwandaba mu kiseera kino njagala weebuuze, wakoma ddi okusoma? Ddi wali okutta ekitabo n'okisoma osobole okubaako ebintu by'oyiga by'otomanyi? Kubanga amazima gali nti bye twagala okumanya, by'oyagala okumanya waliwo yabiwandiikako n'abiteeka mu kitabo. By'oyagala okutegeera waliwo eyabitegeera n'abiwandiika n'abiteeka mu kitabo. Kakati tewaliwo magic mu nsi nti ebintu bikalubo nnyo, ne ba consultants oba omuntu eyeebuuzibwako ku kintu naye yamala kukisoma n'akuguka mu kintu ekyo. Teriyo mwana agenda ku university n'asoma degree mu consultancy okuggyako abaana abakola masters mu business administration. Mulimu course unit bagita consultancy skills. Omuntu ofuuka otya omuntu eyeebuuzibwako mu bintu eby'enjawulo. Kakati okuggyako ekyo teriyo mwana oba muntu yazaalibwa nga ye yeebuuzibwako. Abantu bonna be tulowooza nti beebuuzibwako they simply became masters of what they do. If you want to become a consultant in anything, you must become a master of what you do. Fuuka omukugu mu ekyo ky'okola. Bw'okuguka mu ekyo ky'okola bagenda kutandika okukwebuuzaako. Mu kukwebuuzaako olw'okuba olina okumanya n'okutegeera kungi mu kintu ekyo, ate gye bakoma okwebuuzaako ate era naawe gy'okoma okukitegeera n'okukifunamu amagezi. Kale mbakubiriza abantu abanfaanana, lwaki nkozesa olulimi luno? Kubanga abantu abanfaanana bangi abakozesa olulimi luno naye nga tetulina kumanya, kutegeera n'amagezi. Ebimu ku bitukuumidde emabega, ne bw'olaba tutawaana ng'abaddugavu n'abazungu abo ne bwe tubagendamu tebatuwa kitiibwa, basigala nga batulabanga abantu abali mu klasi ey'okuna, si n'ey'okusatu, ey'okuna. Kubanga tetulina buvo, kugamba tetulina we tutudde, we tugamba nti we wano kyebava batunyooma. Olaba abazungu bawa omuwarabu ekitiibwa wadde si wa culture yaabwe. Abazungu bawa omuyindi ekitiibwa wadde si wa culture yaabwe. Abazungu bawa omuchina ekitiibwa wadde si wa culture yaabwe. Abazungu bawa omujapani ekitiibwa wadde si wa culture yaabwe. Era ojja kukiraba nti bavuganya, basobola okuvuganya. Emmotoka z'omu Japaani zivuganya ez'omu-Amerika. Wadde akola emmotoka ze ennene, naye era ojja kusanga ng'ewaabwe mu Amerika emmotoka era gye ziri nnyingi. Lwaki? Kati ffe tulina ki kye tutunda ku katale k'ensi yonna we tusobola okuvuganyiza? Tewali. Lwaki? Kubanga n'ebyo bye twali tulina okumanya, bye tulinamu enkizo, tetwabimanya, tetwabitegeera. Mu Lungereza bagamba nti he who determines the diameter of your understanding has power, has power on the circumference of your impact. Oyo asalawo ebyo by'omanyi alina obuyinza era afuga biki by'osobola okukola mu nsi. An education system gye tugoberera eyaffe wano y'Abangereza. Abangereza be bagitukolera kubanga bagikoppa ewaabwe ne bagirongoosamu katono okusobola okusuutinga ffe ne bagituleetera. Naye amazima gali nti si yaffe, tebagikolera ffe, bagikolera bazzukulu baabwe. Bo bwe baatunula ne bamanya ti emyaka 10 okuva kati twetaaga abaddugavu abalibeerawo nga bakyatukkiririzaamu, nga bakkiririza mu baana baffe ne bazzukulu baffe.
ne bamanya nti kati tubakolera okusoma kuno. Okusoma kuno buli anaafuluma ajja kuba yeegomba kujja waffe, ajja kuba yeegomba ffe, ajja kuba tulabanga abasukkulumu era bakituuseeko. Kyova olaba nti ate ffe abagiyiseemu n'abagiyiseemu bakama baffe abalina obuyinza okugikyusa ekyabagulungutanya. Why? It is hard to change a system that created you. Si kyangu kukyusa nkola yakutonda. Okuwakanya ekintu mw'oyise kikukaluubiriza kubanga obeera product yaakyo. Kale ekintu kumanya kutegeera n'amagezi bintu bikulu nnyo eri omwana w'omuddugavu. Naye njagala weebuuze, omanyi ki? Oyina bukugu ki? Kiki ky'otegeera ekigenda okufuula ow'enkizo mu bantu abalala? What are you going to master in so that you can compete or you can have an edge mu competition eno gye tulimu? Oteeka okubeera na advantage. Kiki ky'olinamu advantage okusinga abantu abalala? Bw'oba tokirina ogenda kubeera average, ogenda kubeera muntu wa bulijjo. What's the difference between an ordinary and an extraordinary person? What's the difference? Njawulo ki eri wakati w'omuntu owa bulijjo n'omuntu atali wa bulijjo? Era bagamba omuntu oyo si wa bulijjo, naye era ekigambo owa bulijjo kibeerako. The difference between an ordinary person and an extraordinary person is just the word extra. Extra kyekyo ky'oyongeramu. Abalala nga badduse bakomye wano ekyo ky'oyongeramu. Olaba na bana basitula ebizito, obuzito bagenda mu jimu okusitula ebyuma. Oli bw'aba akuba reps 10 bamugamba w'okooyera wetutandikira okubala. Zino zonna ng'obadde n'amaanyi tebazibala. Wali w'okooyedde ng'owulya kikumenya, kooki wo waatandikira okubala. Lwaki? Kubanga awo buli gy'otwala eba eyingira butereevu mu mubiri. Ekitegeeza nti ako akalinga akatono ka extra tekakufuula ate ow'enjawulo ku bantu abalala. Kale tuteekwa okunoonya okumanya, okutegeera n'amagezi. Ate kati mmwe abafunye omukisa okufuna exposure, those that are exposed, abali mu nsi z'e Bulaaya, oli mu America, oli Bungereza, oli Canada, oli Germany, oli mu Scandinavian countries, you know, oyina by'olaba. Abali eno e Uganda bye tutasobola kulaba. Ne bw'oba ovudde Uganda n'olaba Kenya, waliwo ekipya ky'osobola okulaba. Wano e Uganda kye tutalaba. Ne bw'oba ovudde wano n'ogenda South Africa, waliwo ekipya ky'olaba ffe kye tutalaba. Kakati mmwe abali exposed, kitegeeza ate mutegeera, mulina bye mutegeera bye tutategeera. So okozesa otya by'otegedde ebyo okufuuka omuntu ow'enkizo era ow'enjawulo? Naye nga tofuukidde wa nkizo mu Amerika, fuuka ow'enkizo mu Amerika naye komawo. Yamba baddugavu banno, kola vidiyo bweti osharinga ebyotegedde eyo n'ali e Uganda asobole okubitegeera. Newankubadde tannatuuka mu Amerika naye abitegeere nga tannatuukayo. Agenda okutuukayo oba oliawo nga wanjawulo. Abaana bangi bavudde wano ng'alowooza nti bwe naafuna visa neninnya ennyonyi nengenda mu Amerika obulamu buwedde. N'atuuka eyo, n'atuuka okujulirira okudda, n'atuuka okwejjusa kubanga teyateekebwateekebwa. Waliwo programs ze ndaba abaana ze bakola wano. Ekiva e Bulaaya eyoona omwana kakalaamu ne isima babikudde, bagezezzaako okubikkula abantu abamu amaaso okutegeera biki ebiri eri biki by'olina okwerinda. Kubanga oyinza okuva wano ng'olowooza ogenze mu ggulu. Kituufu ensi ezo nnungi, emikisa mingi. Those developed nations reward initiative, reward effort, they reward talent. Kwegamba buli lw'oteekamu ekisingako zikuwa, naye oteekamu otya, otuukidde kwani, otuusa otya. Ebyo bintu bikulu. Bw'obeera eyo n'obaako ky'oyiga, kigabane n'abantu abalala, tukitegeere, tuleme kutawaana na kubonaabona. Bw'otunula ekizimbe kino bakiwaana obulungi bwakyo, naye obulungi bwakyo tebuli kungulu, obulungi buli mu musingi. Bw'oba ozimba kalina, abazimba mugende ku YouTube musome ku Burj Khalifa, ekizimbe kye kiwanvu mu Dubai. Abazimba ebizimbe bakugamba nti obuwanvu bw'ekizimbe waggulu bwe buwanvu bwakyo mu musingi. Enju
etegenda kutikkibwako nnyumba ndala waggulu, omusingi guba mu mpimpi, guba gumala. Naye enju oba ekizimbe gye kikoma okwambuka mu bwengula, gye kikoma okukkirira mu ttaka. Naye eyazimba kalina yaleeta abasajja ng'amaze okukuba pulaani ey'ekizimbe, n'aleeta abasajja ne basima ettaka, ne basima ne bakkirira wansi, ate ne baddamu ne basima okukola base columns we zigenda okutuula. Bwe bamala ozisima ne bayiwayo enkokoto nga mpitirivu ne seminti nga mungi. Bw'otunulya seminti agenda wansi mu kalina azimba ennyumba n'etuuka ku wallplate n'eggwa. Bwe baamala nga balusa emitayimbwa ne bagiteekayo ne bayiwako enkokoto, ate bwe mala okwenkanankana base columns ne zijjula, ate ne baddira n'omusingi ne bayiwamu enkokoto. Bwe bamala okuyiwa enkokoto ne baleeta ne bakuba columns ne bayiwa kolomu ne zisituka, ne balyoka batandika okuzimba n'amataffaali. Omusingi bwe gwasitukayo ne baleeta ettaka ne baziba ebinnya. Bwe baleeta ettaka ne baleeta hardcore amayinja gano amanene ne bagateekayo ne bagakuba. Bwe bamala okugakuba ate ne baleeta enkokoto, seminti omuyitirivu, ate ne babikka amayinja. Omusingi ne baguziika, ne bakozesa ssente, obuwanana n'obuwanana bwa ssente, naye nga babuziise mu ttaka, nga n'ekizimbe tebannaba kukizimba. Ekigendererwa ki? Omusingi ogukutuusa ku ky'oyagala guteekwa okuba nga munene. Bw'oba oyagala binene mu nsi, omusingi ogukutuusa ku binene ebyo by'oyagala guteekwa okuba nga munene. Omusingi ogututuusa ku bye twagala mubeeramu okumanya, okutegeera n'amagezi. Ebyo bye bigambo ebyangu. Tubagamba ebyo musobole obutatya. Naye mu bigambo ebyo okumanya, tosobola kufuna kumanya nga tofunye ku bulumi. Tosobola kufuna kutegeera nga tofunye kukaluubirizibwa. Tosobola kufuna magezi nga teweewaddeeyo. So twogera kumanya, kutegeera na magezi. Naye mu kumanya mulimu bulumi, mu kutegeera mulimu kunoonya, kumalirira. Amagezi kitegeeza kwewaayo. Okwewaayo mu kintu ekyo ky'okola osobole okukituusa. Okwewaayo okikugukemu. Bw'osanga abaana ba bloggers abakoze ebintu eby'amaanyi nga alina abantu 5,000 atambula amawanga asisinkana ab'enjawulo, that's commitment. They committed. They do that. Bakeera ku makya omwana n'afuna kamera n'aba nga YouTube gwe mulimu. Akeera kunoonya bagenda ku interviewinga. Akeera kutambula kutuuka eno kubuuza ono n'ono kumubuuza bino ng'asobole okubikuleetera obirabe. Naye toyinza gw'olaba bulabi vidiyo ewedde, olaba bulabi gundi ng'ayogera ne gundi n'onyumirwa ebyogerwa, naye oyo amuinterviewinga amutuuseeko atya, amufunye atya? Abamu be bainterviewinga babasasula ne ssente. Lwaki? Abantu abamu tebaagala kubeera bubeezi mu kamera. Kati nze ntuula nzekka, naye abantu abamu bw'aba anajja okuinterviewinga abamu asasula okusobola okufuna ebyo by'ogenda okugamba abantu. Agenda ateeke ku YouTube channel ye, abantu asobole okusomesa abantu, basobole okukyuka baagale YouTube channel bagigoberere. Lwaki? That's the pain. That's the sacrifice that they make for you to see what you see. Kino kyolaba kungulu kisiikirize kyekyo kyotasobola kulaba. Everything you see is a shadow cast by that you cannot see. Kyolaba kisiikirize, toteeka maanyi ku kisiikirize, noonya kyotolaba. Kyotolaba kikwekeddwa mu musingi. Mu musingi waliyo enkokoto, waliyo amataffaali, waliyo seminti muyitirivu, waliyo emitayimbwa mingi gye balusenga omukeeka. Ekizimbe kisobole okulabika obulungi. Naawe nkukubiriza okuzimba obulamu bwo. Oli mu nnyumba e Dubai, tegeera lwaki gy'oli. Oli mu nnyumba Oman, tegeera lwaki gy'oli. Walinnya ennyonyi n'ogenda mu Amerika okola essaawa zonna teweebaka kitono, tegeera lwaki okola ekyo.
oli mu nseeze ezikuze, tegeera oli mu Uganda ng'okutuuka ku ky'oyagala olina okuwaayo kinene. To be recognized in this country, you must sacrifice a lot. Oli wano, buli kyokola tegeera lwaki okikola. Bye tukola si bikulu. The actions are not important, but the reasons that drive us into those actions are much more important. Kiki kyokola na lwaki okikola. Nze okutuula mu video eno, sitting behind this camera is not important at all. But the reason as to why I'm seated here, that's what counts. Ekikulu y'ensonga lwaki ntudde wano we ntudde okukola kino. Buli lwolaba omuntu akola ekintu tomalira budde ku kikyakola, sooka onoonyereze ekyo ekiri emabega. Kiki ekimuvuga? Ekivuga abantu osobola okutegeerera abantu. Tosobola kutegeera muntu ng'omulabira wano ku ngulu, osobola kutegeera muntu ng'omuyingidde ebuziba n'omutegeera. Kyova olaba mu puroguramu eno ManyaKyoliExtra tuyingira ebuziba w'ekintu tusobole okukitaganjula tukitegeere. Muganda wange andaba, mwannyinaze andaba, njagala omanye lwaki oyita mu bulumi bw'oyitamu. Njagala omanye lwaki okola okwewaayo okukwowaayo. Njagala otegere lwaki okoowa okukwokola. Na muganda wange ali mu Amerika eyo yaŋŋamba avuga bimotoka naye avuga state ku state, asula mu mmotoka, alina okutuusa ebyamaguzi by'abantu mu budde bwe bakkaanyizaako bwe birina okutuukira. Teyeebaka. Bw'aba awummuddemu apaakinga bbali wa luguudo n'asumagiramu. Ate si kusumagira w'asanze, alina okusumagirira mu kifo ekituufu wanaafuna security asobole okutuusa emmaali y'abantu. Ebintu byonna birimu obulumi, naye obulumi obwo gwe musingi oguwanirira obusukkulumu. Greatness sits on pain, sits on sacrifice, sits on commitment, sits on determination, sits on courage. Greatness is hard. Kyova olaba si buli muntu nti asukkuluma, kubanga obusukkulumu bukaluubiriza ate buzibu. Naye kituyamba okutuuka ku busukkulumu obwo kwe kukkiriza nti pain is part of the price. Pain is part of the price. Commitment is part of the price. Sacrifice is part of the price. Determination is part of the price. Courage is part of the price. If you're willing to endure that pain, trust me, bw'oba oli mumalirivu okuyita mu bulumi obwo ojja kutuuka ku ky'oyagala. Mwebale okugoberera program ManyaKyoliExtra. Subscribe to our channel, click on the notification bell osobole okugoberera programs zino. Tugenda kukola ez'enjawulo nnyingi. Twongera okukubiriza abo abaagala okutambula naffe mu program ManyaKyoliExtra weetuli tuli beeteefuteefu okubawuliza. Sindika obubaka ku Watsapp ku nnamba eyo. Ate era ne bw'obeera eyo ng'olina ebintu by'oyagala tukusomeseeko, olina ebibuuzo byo, sindika obubaka ku Watsapp nnamba eyo eri wansi awo, oba sindika obubaka bw'omu comments, tujja kuba tuzisoma tubaddemu. Ne bw'oba oyagala okutambula naffe, sindika obubaka ku nnamba ezo eziri wansi 0757 23 7943 0757 23 7943. Eyo WhatsApp namba yaffe, osobola okusindikako obubaka n'otubulya kye weetaaga. Ne bw'oyagala okutambula naffe, tujja kukulangira ebintu byo mu ManyaKyoliExtra. Osobola okuyimirira nayo n'oba nga gwayimiridde emabega wa ManyaKyoliExtra. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, tusinkaneyo te mu programu eddako. Katonda abakuume.